Amomi Gashumba kitalo nnyo eggwanga liri mu kiyongobero atwafiriddwa omubaka wa parliament omukyalo wa district ye Kalangala Honorable Helen Nachimuli, very young woman, miaka 4 yazalibwa 85 abadde mu parliament sanja kimu yabadde angudde n'ekyokubiri yafudde oluvannyuma lw'okulongosebwa n'ataddangulu mu ddwaliro mbalita Alexandria kumpi ne Mulagao. Kitalo nnyo kisoka Helen mbadde mumanyize personally. Kyemujjukirako buli kaseera yabanga smilinga. Nasemba mulaba mu kusabira Ssaabasajja Kabaka Namungona. Orthodox. Yes. Kitalo nnyo nga gyenkomeza omwana omuto. Waliwo ebintu by'owulira, waliwo amawulire agakutuukako n'olwawo gakkiriza. Naye okusinziira ku bayambi be bagamba, she drove herself into that hospital. Yeevuga n'etwala mu ddwaliro, nembu abasawo bamulongoosezza, operation ebeera successful, ne n'alema okudda engulu. Kati mu nsi ezaakula buli kitongole kyalibadde kivuddeyo ku postmortem of finding out yafudde ki. As usual ebye Uganda tugenda kukyogerako wiiki emu kiggwe. Nenjala mumpulirize mwenna abawuliza Radio 4 ne Radio 7. Emyezi ng'etaano emabega bagenda ne bankebera wane Uganda. Ne baŋŋamba nti nnyina sukaali. Ne baŋŋamba nti nnyina n'amasavu mangi misiwa gyange. Simanya cholesterol. Ningamba era ne baŋŋamba nve ku kunywa juice ekintu kyonna ekirimu sukaali. Ate nga nze ekintu kyensinga okwagala kunywa juice. Ne bampa eddagala erijjuza akaveera aka black. Naye omutima gwange guŋŋamba something is not adding up. Malayika oyo nga bwenaku alina okunzijukiza okumira eddagala. Ningamba malayika omanyi kaŋŋendeko mu ddwaliro eddala. Nefuna appointment, one of the best hospitals in Dubai. Nengenda. Ne bankebera ne baŋŋamba byonna bye baŋŋambye nti mbiina sibiina. Siina sukaali, siina masavu mu musiwa. Bali bange nti nyina n'amasavu ku mutima. Nengamba kaŋŋende kati ne Nairobi. Nakomawo e Uganda nate ngende wa e Nairobi. E Nairobi eyo nyinayo contacts zange nendaba the best physicians Kenya zali badde nazo. Omu ku badokita gwe nasinkana ye dokita yali dokita wa Kibaki. Bano ba Ruto bonna actually era ye dokita wa President Museveni. Wow. Omuntu omusijja kumwogera wano kubanga bwe namwogerako omanyimwe bana otyo dokita oyo ne barwaninga e Dubai banzijjako omusaayi obucupa 32 32 bateeka wano ne bajjako 32 tests ne bagamba ndi mulamu buli kimu. Era dokita nangamba bino byonna suula mu kasasiro. Byobadde. Can you imagine? Olwava eno ngende Nairobi. Saababuulira byenzijeri. Ne bankozesa test zonna nabo ne banzijjako obucupa 26 obutono. Bwe ngamba obucupa temulowooza zino ezamwe ziro enzoli. Omanyi mujjatandika Gashumba alimba bakujjako oti obucupa n'osigala ng'oliki. Ne bankebera ne banzuula nti ndi mulamu nnyo. Dokita ne baŋŋamba toddamu okumira eddagala lyonna. Ne nkomawo e Uganda. Kati bano bali bajjanja baki. Ne ŋŋamba malayika ne mbimugamba. Nali meeti okutwavulinga ne malayika oyo. Naye nga mutabani waffe then yali talina passport nga tayinza kuleka mwana. Ne nkomawo of course nalinga eri nga mu-updatinga. Naŋŋamba what's this? Ne nkomawo e Uganda. Kikyengezaako bagamba kino nkibagamba. Eggwanga we lituuse bw'ogendanga mu ddwaliro ne likugamba balabye obulwadde buno gendako ne mu ddwaliro B and C
okonfaminge nti kyebakugambye kiki kituufu. Lwaki abayaaye baali bantisse akaveera k'eddagala ngandimira ku makya mu ttuntu n'ekiro naye nga gwe balimiza musajja muki mulamutteke. Nkizza ku nsonga za Helen eyeevuze ne yeetwala mu ddwaliro nga tibamulongoosa mutima oba mutwe, kubanga amuliyayeli informed nti yagenze mulongoosa fibroids, obuzimba obutono. Now the question is, omuntu yagenze omulongoosa obuzimba nga si mutima si mulongoosa babita niyo surgeons abalongoosa obwongo, kiki ekyasaani ekyasse Helen? Maama wange olumu yankubira simu nangamba nti bamugambye mbu bamuzudde alina typhoid n'alusaazi. Ne mugamba mami bakwadde eddagala nti etolimira jangu e Kampala. Mami najje e Kampala abasawo n'okukana bagamba talina bulwadde, talina alusaazi, talina typhoid. Message kikyengezako bagamba abasawo bali ba conservatives abagenda abajoyininga obusawo ne passion to serve nabo baweddewo. Kati tuyina abaana abato akulongoosa ali ku TikTok, akulongoosa ali ku smartphone. There's a crisis in this country, a serious one. These doctors in Nairobi bangamba nti ku buli bantu 10 abagenda e Uganda, sorry, ku buli bantu 10 abava e Uganda ne bagenda e Nairobi for further management, bakizula 8 out of 10 baba bawe eddagala ekyamu oba nga tibeetaaga na ddagala. Omusawo owe Nairobi ono Dr. Onerinnya yampa n'akatabo, akatabo ako nakasoma ne saakamalaako. Musajja mukulu yandaga nti Gashumba bino tibyetaaga science. Let me show you how we do the evaluation. Boboina, for example, nti boboina sukali baye yinza okubeera between 4 and 10 eyeri 3.4 toyina owulira nti ate bwebeera oba ti 5 6 tiweetaaga ddagala, weetaaga kukola exercises. Nampa example endala nti for example singa obadde olwadde omutima baye yinza okubeera between 7 and 10 naye ate eyeri ni 5. Kati wano malwaliro kye Uganda ge-explaining ekintu ekyo tagaliwo bano babeera ku byabwe bakwenyimba n'okwenyimba bwe bati baluuza bamanyi nnyo bakugu. Ekyanewunyisiza Joro Ssennyonyi omwogezi w'ekibeera yagayogedde n'omukyalo ono ku makya nga balina bye bateekateeka because yabadde shadow minister wa information. Omuwala yabadde shadow minister wa information kati nga alina coordinating abaka ba parliament banne nga balina meeting I think olunaku olwaleero. N'ayogera naye n'amugamba nti I'm going for a surgery. Naye teyamulaze nti it's a major surgery. A minor. It is a minor surgery. Kakati, I think your question is genuine and very valid. Akankwongerera kano, kati this is what I suspect. Bakugamba nti all over the world ekintu kye bakyasinze okwegendereza the tests ze bakolako before an operation. Oyina pressure, oyina ki, biki byonna bamanye bakuwa ddagala ki ng'ogenda kwebaka. Bayinza okuba bamuwadde lingi lyasusse n'ataddangulu. Omukubayambi yage nti bakoze resuscitation nga takyaddangulu ne bakola for over I don't know how many hours. Ekibuuzo ekyakiri lyeddagala bamukubye tuufu. This country line eggwanga lyetaaga kusabira. Fe abalunzi b'ente kaakati eddagala tulijja TZ, tulijja Rwanda, tulijja Nairobi. N'ofuuyire enkwa n'ekutunuulira n'ekkubira jambo n'egenda ng'olaba. N'ogifuuyira? Yes, enkwa ku nte. Ebyaffe kati kye kikola? I don't know. Abalunzi bonna ab'ente bagambe bakuba amasimu wano bakule challenge tuyina. Abasawo ba Kiboggwe, eddagala lya Kiboggwe, fu katukole ki? N'ofuuyire ente enkwa ne zibeerako paka lezikoowa. N'ozidiwoominga kati abalunzi bonna basinga bazijja Kigali, Dar es Salaam, Kenya oba Kenya. Kubanga every fake drug that you know of erimu container village awo. Liyingira litya? Liyingira mu Uganda kyekitayingira wano. Kati oba ente baziwa eddagala effu olwa ate ffe. Kati kankwongera ekirala. Laboratory zino babakebere musaayi nti mateeka every laboratory buli myezi 6 balina oginspectinga okulaba nti oba meetinga standards. Do they do it? How many? No, they don't.
kati gwe bwafa nga basiraamu Allah bwakoze eki fe abakatoliki fuba igulu ly'empeera ogenze kati ate bana abalokole mbu the angels are waiting for him. You know he has been a good person. He has been received by the angels. By the angels. Nonsense. Look at a young girl at the age of 40. Waliwo ekipya amalwaliro gonna tibakyagala bakazi basindike baana n'abasala busazi kubanga kirimu sente. Omukazi bw'asindika omwana sente ntono beba mulongoosa sente ki nyingi. These are facts. Waliwo omukwano gwange sijja mwoga linnya akola mu nnira era eggulo namukubidde essimu yeba eddwaliro limu lyamugamba nti alina fibroids ezo n'agamba nze abantu bangi bannebuuzako ebintu bingi ne mugamba omanyi genda ke Nairobi. It's like 4 years ago yatuuka e Nairobi nga temulimu wadde akaweke k'ekizimba nezino embwa zaali zigenda mubaaga ziri esente. Nakunyumiza story ya muwala wange Josephine bali bamugamba bamulongoosi. You get it? Komuntu yagenze yevuga yagenze ali dakale bamukubye lingi bamukubye fu yamukozeko abadde tamanyi kyakola kike nnyo. Waliwo ex wange yakikozesa. Yes, mama we she drove herself into a hospital in Uganda here. Yes, ijja kwogera nga alina obuzibu bulago muno yasooka kukola n'agenda nti bagende bamukebere kati ne balina eddagala bafuuya muno nti bakebere obulago tiyaddangulu naye yafiirayo. Sijja kwogera mannya ago malwaliro ago. Oyo wakubiri Helen yeevuze ne mama wa ex wange naye yeevuga. There's a crisis in this country. Lino eggwanga lyetaaga kukubako bomu webbu katonda atonde pya katwesigane because garaji kizo otwalamu emmotoka n'ogyesiga tewali babba ebyuma bakola kiba buli muntu omuzimbi kati akugamba nti bw'oba ogula amatafaali 99 genda ku basajja abatake bebajja okuwa 99 erimu buli kintu. Bannayuganda omusenyu bagubba bo amata ku faamu bagayiwamu amazzi ku petrol station batuwa amafuta agatawera amafu. These are facts. Kushigera it pains. Kahele ni bambi nga buli lokasanga kaseka buli lokasanga kali mu ntalo kali ya kadde kakusanya ekigambo gashumba tujja kusoka mu State House ne kaseka nekagamba nti bonsoka nga yo mpitanga katika afudde kabama with just one ebya Uganda kadoge na byogerako wiki bukedde New Vision ebiteke ku front page 1 week. Okimanyi nti Rwanda Kagame yatabukako ng'omukazi yazadde n'afiira mu ddwaliro ng'afa atya. naye bano abantu abeddwaliro balina kukwatibwa banyonnyole embeera kye kyabaddewo what exactly happened as they do investigations. The country should get a report ku nsonga eno. What happened because tokanga nti yafudde yakoleddwa operation n'atadde angulu and so gwe lino eggwanga lyetaaga okusabira. Do things that concern us also concern leaders? Nga bimaze batuukako wano mu Uganda waliwo class ziringanga 2 waliwo etamayina kigenda mu maaso buli kimu bakiina. Oli bwalwala ku ssaawa 4 ku 6 ali ku nnyonyi genda mu Cancer Institute ya Mulago wano bw'omuba temukimanyi bw'oba teweebaza Katonda nti oli mulamu genda mu Cancer Institute olaba abantu abeebase ku floor wansi gwe bw'oba odawutinga Katonda titakumye nti oli mulamu go to Mulago Cancer Institute. 65 years after independence abazungu bagenda kudda ku nsi 40 years of NRM we can't fix Mulago Cancer Institute. Bantu bebaka wansi sali yonze ng'omuntu ecupa bagibutereddeko wansi naye tulina ennaku bannange bannayigwanga lino. One of my friends yakafiirwa maama waawo ku Uganda Cancer Institute naye bwakunyumiza bayitamu agendayo kwebulira nze ate kati kansa ali ku speed etenkanika omanyi kwava ku byetulya nakunyumiza mukwano gwange yali exporting ennyanya nga zitwala Belgium ne bazibanning ennyanya zaffe. Why? Buli nnyanya zituuka nga balina ozirwaninga mu laboratories nga bazisangako eddagala ly'obutwa
kati ababirigi amabo ne bagamba omanyi we must go to the root cause ne bajja Uganda bali shocked nti ennyanja bwe bayakava mu ttaka eddagala erigifuuyira lyanjawulo nnyo ne bagifuuyira nga ate etaddeko ennyanja ate ne bagifuuyira nga ennyanja eyengedde ddala kati ffe tufuuyiza limu fire gene nakasero katale kakati ogenda kusanga ennyanja emyufu nga ya white ejjudde ki eddagala obo julya buli wano fa abalunzi b'ente waliwo eddagala lyebakuba ente nga baligikuba leero eno okumala ennaku 14 nga amata gayo temuganywa ani atagatunde mu katale ago so kati anduza jembuza mu migasho what should we kwanga mulituwe because I'm the nzenga ino gwanga mulimpenzi abaliko balemereddwa mulimpe President Museveni yaleta emirembe tikyali mirembe a young lady of 40 years she drives herself into a hospital nafiira yonga singa dagenze mulongosa mutima ekyo kirala obo kumulongosa obuwongo ekyo kirala ne fibroids bintu biri very normal mu bakazi ate nawe Helen Nsonyiwa wafudde mwanyinazi kiki ekikutwala mu obwo bulwaliro ng'oli mubaka walumba gumba njogenda nti yali sabina agende bweru najjanje sikusaba kisente azina Helen otuswaziza you've betrayed us oli mubaka ofuna milioni 5 buli mwezi government yakusasulya medical insurance kiki ekikutwala awo ulwali kyanga shumba ne mubulya munafiriddemu bweyogerere nansingi kliniki ebyo etogendayo ndayira nga ntya Mungu ogenda wa yala kunnonyezayo munzitireyo ogenda mugana sisobola agaba akolamu nze nekira ne bengenda mu pharmacy mbagamba mumpe eddagala lya Europe US zese kubanjawulo waliwo Egypt waliwo Uganda waliwo eddagala nga lya Egypt Jordan nga liri ku standardizawa zeri bwogulanga Mercedes Benz teri agula Mercedes Benz agitwala mu ndeeba bwosanga Mercedes Benz gye bakaanikira mu ndeeba oyo yali alina kuvuga Primo ne yeewanika Mercedes Benz tuswala mu Spare Motors bw'oba ovuga Toyota nga spare w'omuguleyo kasubi eyo manya weewanika walina kuvuga boda spare wa Mercedes spare wa Toyota mugula mu Toyota ki Uganda ati my level sola kwekubanja ulo kungu okitegeera ndowooza kyekyantwala Dubai nenvaayo nengende wa Nairobi yes kungu nemala nfiira wano omanya abantu ababeera bafudde omanya abantu abassa because nzisa very many ngenda kuwa ekifaananyi kya istola aba abakozi be nali nabo obungi ojja kutya they survive because of me because you are alive yes bofa Helen onswaziza nnyo ogenda otya mu ebyo ebintu gasi oyo okay ekirala nze wengenda mudwa netaga senior physician ewetaga bakyakayiga tonjigirako nekitaffe yali yabaganda tonjigirako konkolako experiments no nedda ayigire kugwe ye banyumiza ki mbu waliwo eddagala lye bakuba mu muntu mu mpiso wano ng'onyiga mpola nansi yali assa omuntu yali nyiga lumu babikola oyina genda eddagala lyonna empola okiwulira mpola inaga sindikayo n'owummuza mbalaba n'owummuza okimanyize bwe nninnya boda oba boda nze mba ngivuga otera okulinnya wasigirinya wali ogirinnya mugirinnya ne boda nze mba ngivuga genda mpola nedda tolinnya ku boda sikulabangako ate gwe oliyembeera olabeerayo nedda kyo nkigaanyi kati owakanaki weya when ngogenda wa I've not seen you in a long I've never seen you actually kati kankusese muwala wange ku office namugamba ngo yala nkugobe wano nziremu okulaba nga tolina element eyo giraba nafiirwa mu Uganda wange gwe twasoma naye ayitibwa Mutebi lwakuba yali tayambadde element boda bwe yeekuba mu bbanga yakusoosawo muki bakugamba nti omutwe guno bw'ogukuba wansi ng'oli ku boda kiraba onookwata fene sole bw'onookwata ovacado n'ogikuba ku kisenge you get it waliwo obulwadde bwetusobola okupreventinga okitegeera ndowooza naye nga weekuba enjawulo Helen wankoze bubi simanya Alexander simanya biki ebyo Alexandria lidiao katujjeta nga kankubuuzemu ekisooka alina diplomatic passport ne bayala agenda Germany bakola ki ate this was not an emergency it's something that she knew that she would do webale nnyo kubanga nabadde njogane omukuba bakananga nti yayagala cooperation eno towards elections naga kambe mu kalulu kano then I do this surgery kakiraba omwana watugenda kaawo God
waliwo Mwami Gashumba akulaba nti yegwe wagira timu kye Bungereza kubanga nze siri musiru mpagira byakinze nze Gashumba nyizo kwaga ebikidongo ebyo siri musiru mpagira byaki ne kati Mwami Gashumba gwe prechimu wakanye kibukanye nze ndi African. So you don't want to support these teams. Dembe lyabwe ne sola kubeera mu bandi wagoni y'abasiru. Batuloza basiru. Mutemumanyi gwanga lino gye lyali. Nze mpagira Manchester United. Oyina yani. Mutandika okwefumitiriza bino ebintu. Ffe twavubukira mu Kampala muno nga twakajja mu Kampala. Actually nga tukyalina bato mu primary. Waliwo team nga waliwo Express Sports Club Villa, Masaka Union, ontegera ndowooza, Nsambya FC, nga Masaka Union tiimu y'abalimi b'e Masaka eyo nali badde ngifiirako kubanga y'abaana baffe ye patriotism gye twogerako. Kati nze kungundayira nga ntya Mungu ne bw'oŋŋamba nti menyeyo musambi wa Arsenal omu onfuule president wa Uganda simumanyi, ne bw'oŋŋamba nti njogereyo musambi wa Man U omu simumanyi, tomanyi bigenda mu maaso sibimanyi ng'ate awaka tulina premium TV zonna weebiri mu bisenge byonna niteryabiraba. I cannot. Timu yange oyinamu shares ki? Aga timu zaabwe timu ya Arsenal ku nsi oyina national ID yokka mu bulamu bwo. National ID ky'ekyobugagga ky'oyinamu. Timu yaffe twaguze gundi waguza ani nga wasulidde mu Kenena Ntula. You get it? Let's get serious. Mwaguze ng'omusujja gukulumira mu kitanda twena na Panade guwonya. Onoonya 2,000. Yes. Tozirina oza twaguze. Twaguze kunya. Nalimpagira Sports Club Villa. Tokyagiwagira. Ekyaliyo. Ngweri. Nga baganda bange bawagira Express ng'olumu mu kyalo tumanyi no competing between two clubs. Bafanizi ba Sports Club Villa na Express. Tibikyaliyo. Nga Masaka Union kye kimu ku bitongole eby'emmwanyi ebyali bikyasinze okubeera eby'amaanyi. Okitegedde kojja? Yeah. Kina timu yakyo. Nsambya FC. Kati mwakyusa. Nze nani? Nze nani? Twakyusaawo. Sisobola. You can. Nze mu nnyumba yange omanyi abantu abalimu ebifaananyi. Mulimu Jacob Olanya. Mulimu Dr. Kiza Besigye. Mulimu President Paul Kagame. Mulimu Freddy Rejema. Oli aloza. Mulimu Saabalwanyi Yoweri Museveni. You get it? Njagala abaana abange bakulenga bali inspired. Mulimu Idi Amin Dada. So timu tuziveeko zino. Dembe lyammwe. N'abawunya olusuba ine dembe lyabwe. As long as totuwunyirira gye tuli. Okitegeera. My children must be inspired by these true African heroes bakabalega. Nze nsobola okuzaala omwana enkya ne mutuuma kabalega. Siba na betuliko. Sisobola. Jordan Mpiro gwamanyi Manchester ne Arsenal. Ulira. Ugwabadde wa. Ulira. Gabadde Bungereza ne TV zonna wano zabadde zikwatiridde bibanda byonna nga abantu bali amawoteri gonna. TV ka size ki? Mwamika. Nosanga abantu bali ku TV size 24. Size. Nyoli aina size 100 inches tabiraba. Okay, so towagirira ko ddala gwe mpira ebi. Kugambye ffe twakula tuwagira nze mpagira Sports Club Villa. Majidu Musisi obajjukira. Mbawulira buulize. Majidu Musisi. Abayina omusaigo bayita Hassan Hasule. Babadi. Hasule bamuyitanga Hasule oba musajja alinga muwanvu. Paul Hasule. Ekyo kisaawe hamu kye yatwala. Nga tujjawo okulaba omupiira. Nede bikyaliyo. Kiki ekyatuuka what happened? Eggwanga lyafa. Ligi z'ebweru zeyongera kunywera na kutumbuka. Musinza ligi z'ebweru, musinza amakanisa g'ebweru. Ekyaffe kiriwa? Ekyaffe kiri African. Mwitamanya Jackie, Frank, Kung Ahmed, Ali Mahad. Nze singa waliwo amaanyi gensobola okwejjako erinnya lya Frank n'aliryejjeeko. Kubanga simanyi Frank yaani. Ni mami osobola okwejjako ebintu by'ebweru completely. Lwaki? Ennyambala gy'oliko y'abazungu. Twali kulabye mu lubugo. Anti lindako. Essaawa abazungu. Nfuddeyo nnyo okufaayo ku Iran. Omanyi lwaki Abayiraani bambala basiba mataayi? Balwanyisa ideology y'abeeru abo. Omuyirani ayambala ekkooti n'ateekako essaati munda nga teriimu ki. Teri mutaayi. Balaba bajja mu meetings ez'enjawulo. Is very smart. Ayina essaati ye munda n'ekkooti. Teri kintu kinnuma ne ngenda okulambula eno National Park, my favorite, eno eri mu Bunyolo. Gye twagendako naawe.
Mujita Maction Falls. Can you imagine? You Kabarega National Park. Majida Maction Falls. Yemwe. Queen Elizabeth chi? National Park. Eno Lake Victoria bagitanga na Lubali. You get it? Tuddeyo kunonoza ffe kubanga kunguka nkusese zine bwenjogera oluzungu nendwogera mu nnyindo omuzungu talikkiriza nti ndi one of them. Yeah. Ne baganda bafa bakulidde Europe bakugamba ne bwoyogera oluzungu oti at the end of the day bakubuuza where are you from? Naye ng'oyogera oluzungu n'osinga n'omuzukulu wa Queen. N'olwogerera mu nnyindo. Yes. Hassan Omani me. So bituyagala kumanya. Ekirala ekintawanya abaana abo basasulwa sente omuzi asasulwa wiiki emu zikyusa kalungu yonna. Yeah, in a week. Anti kyobulanga nti tulina essuubi nti bannayuganda baffe boolya ono baligendayo kuba tubalaba mawanga malala gali mu Europe tetubalaba nnyo mu nyina omwami mukwano gwange alina mukyala we mu Dutch bazaala omwana we yagenze mu club ez'amaanyi eyo era n'omwana bw'omutunuulira mu Dutch nkubuuzizza tunagruminga ddi our own. Who should take the lead? All of us. Kikulu nnyo okwekkiririzaamu. Malcolm X yagamba nti bwe mutayigiriza abaana bammwe history y'abajjajjammwe ne bakitammwe bajja kula nga baba despisinga. Okitegeera? Omwana kyakula alaba usually kyakola. Kati kankule natuma omwana mutabani wange Lwabugiri. Maama we wali lutala waka. Okumutuma Lwabugiri. Linnya kadde. Paka lwe namulekyalinga kuyizi Lwabugiri ngamba you get it? Kitegeeza bwe twerabira ba heroes baffe ba Idi Amin dada nze nembeera president wano nteekawo statue ya Idi Amin bwe baseba bavuma bulijjo baliwa bamuyita wali wafuna omuzina lwayogera amuyita Swahili amuyita ki kankubulire kubanga abaana ba Amin n'abantu abala kibavuddeyo kulaga the other side of Idi Amin. Bino ebitu byonna byomutunze bimumazeewo kati Amin yabirekawo. Byebatunze kati. Naawe Amin we yaviira ku bwa president wa Uganda nga Uganda tulina ennyonyi 28. Mwagola bubombadi ya bonane musula entebe nga muli ku kisaawe muzina amazina maganda. Wabula banna. Amin yali ataasoma. Buli awo bwina n'ebizibu. Bubiri bwa grounding nga tebukyayimuka. Ochuli ewaffe bulakati. Yari agenda kuteekayo. So do you celebrate him? Yes. You celebrate Amin? Amin ine kifaananyi kye mu nnyumba yange na mu office n'awaka. Gwoba onyiize nnyo toyagala Amin bw'ojja mu nnyumba kyase. Tutuse ku ekyo? Ati kyengezako kugamba. Because you guys don't read. He's mugende mu Aristotle munonya akatabo the other side of Idi Amin. That's when you can know. Munonya akatabo ka Mamudani ke yakafulumya kakati nkerabidde erinnya wakoogera ku wano. Yes, mukanonye mubalage Amin contribution here to this country called Uganda. Atasoma. So waliwo kigendere ekyokukweka history yo mubantu. Yes, kigenderere. Abazungu n'abakulembeza abalala. Sasa kyokumanya abazungu abo tebatuwagala. Michael Jackson nyina brother nga bamuyita Lota ategera nnyo ebya music. You can hardly get video ya Michael Jackson ku YouTube. Really? Nenga ye muyimbi akyasinze. Baagala kujjawo history ya Michael Jackson. Kati naffe kituka katako oziteekayo abaana baffe babere inspired. You get it? Nemwe no wano waffe Uganda osanga omwana amuwagizi wa maani yo baaseno nga tiimu yonna agimanyi. Sente abazanyize bafuna n'emmotoka ze bavuga ne bakazi baabwe amanya gaabwe n'emmotoka ze bavuga ne gye bava ne ngamba Jesus guno twasirwa radio okutuuka wano nze gasho omuntu owa ne gujula Arsenal ne Man U olunalooza ddi ebirala. So it's very very important nti abantu baffe bamanya our history. Kati nga bino byetubaddeko nga tutandika okusaba bajjajjaffe tebasabanga. Ekigambo kya Katonda kyatandise ddi? Basabanga. The word of God, the gospel yalitibwa bazungu. I'm asking you, ekigambo Katonda kyatandise ddi? Ensi bwe yatandika. Kimaze emyaka, ensi bwe yakola ki? Abazungu baali wano. Ensi emaze emyaka 4.2 million years. Eddini tena kuweza myaka bisatu mu Africa. Bajjajjaffe tebasabanga Katonda. Tyabanukulanga. Kati mumpulira kyemwene kyemugijjogamba mbunda bwotaba bwoba tolokose tujjagenda mu ggulu. Abasiraamu mwenna mugenda munnaali. Goli mulokole? Nze nyiza okulokoka nze Kashumba. Nga tugenda mu ggulu. Kati nga ndokoka ki? Ogende mu ggulu. Nyina bibi ki baba? So toyagala ggulu. Njagala yo ki mu ggulu? Njagala yo ki? Mu ggulu. Njagala yo ki? Toyagala genda mu ggulu. Njagala yo ki shimbuli ekiri ekitali ku nsi kuno. Eggulu liri wano.
bw'obona abonera ku nsi manya leggulu lyo. No batugaba buli bulamu butaggwa. Ani yakugamba? Ani yakugamba? Oba eggulu gye liri lwaki Katonda yasoosa ku nsi? So gwe tokolerera ggulu. Sirikolereranga bwe liribeerayo nja kuliteesaako nga ntuuse. Nga nkolera nti eggulu nkolerera nsi. Okolerera nsi? Eggulu liri. Teri eggulu kasitoofa ng'owedde. Amiga shomba. So gwe tokimanyi nti waliyo eggulu. Teririyo, there is no life after. Teririyo. Eggulu liraba liri waggulu. Bajjajjange bamaze myaka 2 baafa. Ngati wali yali akomye okuŋŋanima. Muzzukulu Gashumba jangu eno tuli mu kulya bulamu. Kasitoofa. Ngowedde. Beba balimbira eryo. Prophet akulimba kolera eggulu. Avuga the latest Range Rover. Ye eggulu liri ku nsi. Aflying first class. Abamu balina private jets. Balina amayumba agatemagana gold and diamond. Akulimba. Oli gwe nakugamba ya fixing sente. Kati omwana mu banka yangambye ayingidde 29 billion. 29 billion. Profit yomuzi ya fixing kwa account ye. Ziri mu linnya lye ne profit yoyo talina wadde kiyosige tunda sumbusa. Azijja mu bantu. Wakulimba mbokolera ggulu. Azijja mu bantu ateekayo. Mundiga, nze Gashumba ndindiga. Mu nsolo zonna waliyo empologoma, waliyo cheetah, waliyo lion, waliyo buffalo. Kati nampita endiga tebiriyo. Nga tugenda kusubwa mu ggulu. Bonso bogenda ngayo tompitanga. Ate nkusesaki eggulu bwe liribeerayo kungunja kusooka mu ggulu. Waliwo ebikola by'olina okukola ate alokoke okusinzira ku basumba toligenda mu ggulu. Gundi teri musumba rifaro kunze. Tekyo tekiddangamu. I don't refer anything ku basumba. These politicians. Okay, tokolerera ggulu. Sirikolereranga kaga Katonda. Era tolyagala. Era ne byensaba Katonda tekiriimu. Tosabanka no. Simusabanka ku ggulu. Bwe nfantu ala mu ggulu. Teririyo. Lwaki yansoosa wano? Toyagala ggulu. Saagala ggulu. Abantu bayaayana bakola byonna ebisoboka ogenda mu ggulu. Essaawa tebali ali mu loogi. Gye bali. Ffe tuli mu loogi. Tuli ku radio tukola. Buli omu akola kyayagala. Weekend tiwaliwo abayanjudde. Teri bakoze embaga. Bakoze. Nze saabadde waka. Eggulu the entire day nagimaze waka. Gwe olyagala likolerere. So otemenye Katonda gyali ali mu ggulu. Katonda gyali nakyogedde mu. Era ali mu ggulu. Katonda is everywhere. Okay. Katonda gyali ekyo situkidibetingako. Nebino ebisigadde byonna nkubuuziza lwaki yansoosa wano. Lwaki yakusoosa ku nsi ng'obulamu obulungi buli mu ggulu. Gyali kututte notandikire. Fuba eggulu ly'empeera. Akugamba nti fuba alinda the latest Range Rover oba the latest Land Cruiser. Ontegedde? Tebiriyo. Kolerera ku nsi kuno. Eggulu bwe liribeerayo tujja kuliteesaako. Kambuuze kibi ki kye nnyinanze? Everybody is a sinner. Kati kankikubulire. Mu Uganda muno eggulu bwe liribeerayo 99.9 bano ba prophets ba apostle omuliro gwe bagenda obbokya enkuba kyazikuma Budongo Forest bakyazitema. Kubanga miyayo. They manipulate the poor. You cannot manipulate the poor and you think of heaven. You cannot manipulate the poor and you think of heaven. You cannot. Babbi bakondo. Nkubuuziza ono ya fixinga 29 billion kwa account ye. Akola mulimo ki? Yazijjawa. Kacho yakulimba. Yesu. Do you know the most misused word on planet Earth? Kyekigambo kye bayita Jesus. Abantu bakosa erinnya lya Jesus okubba abanaku. So gweta Pastor Omushano mumanyi. Mumanyi muwulira. Do you like his teaching? I think he's good. Oluwa bamulwana yangamba nti tebamuli bulungi baga nti ne pastor byayogera byetusiba twogera wano. Yenjawulo erikeemu nti alina title eno. Ya pastor atayina ne kanisa. Yes. Naye bamulwana bamuli bubi abasumba bana bali traditional. Bakola ki? Baga sebo. Abuse ndiga. Azibuse. Kuba yaga nti nze setaga kimu kya 10 nga tolina kyakulya. Maama wange alina emyaka 8. Akola emirimu gyonna. Era abeeramu n'akasente ke. Mami ku church agendayo ku lwa Sunday. Only Sunday. Only. Fetusale mirundi 5 dakiika zo. Kino nkikugamba bwe wabiribeerayo eggulu mami wange ali mu ggulu.
kubanga ebikola byonna ebya humanity biri mu ye ebikola byonna ebyekisa ne mami ali myaka 8 tasulangako ng'asaba Nyonsumba gwe manyi wano nengenda waka malayika nanga nti agenda mu night prayer ebintu byabisanga ku gate then kati jamu okusomulyo gwabwe ngano nayoji ageza kunyoza nkola anonya anyoza nkolagana ye ne Katonda kakubuze Katonda mu nyumba yafe talimu mwali Katonda is everywhere yes even here naye wali we mukunganira abangi yes fera every morning nze nsaba yesala yange for 3 minutes before you go to bed I do the same nsaba Katonda yenyini direct hotline nsaba Katonda through someone I can't jinemi yayu jefudde nga ba mobile MTN ne Airtel mobile money agents beba agent beba yunga kati nze banjo gane Katonda ate agent njagala wachi bwe mbanjo gane president Museveni ne mufuna ku simu ate mu abayambi be mbaga zaaki okimanyi genda tukakasera ononya abasumba bajje bakusabire okunsabira ki ante abantu bofuna ebizibu ogende bo musumba ate kusese sebo nsabira ate kusese ati ziba bajala kunsabira ate ngenda mu bafaza ne bishop wange Silvas Jumba siba sumba bano papa nze teri musumba yali asabidde nga sitemi ino kuzibirira tekiriyo ino kuzibirira nayo wali Museveni bali bamusabira abantu bonna bali bazibiriza nga yatemya ampoliza katuje tochidanga na mwecho tosobola kuzibiriza nogwa n'ekigwo oyina okugwa ntya anti kati nga bagoba mu ebintu eba naye basajja mu mujoze enseno bango bamuki ngangwa atya bazita demons ze Katonda wange mumanyi era nkoledde ebyewonyisa kungu wenna kakasiza nti amaanyi ga Katonda gyegali nsonga z'Abanyarwanda abali bamibwa national IDs ne passports kankuze emabega Bible etugamba nti ndissa omukono gwange ku mirimo gyammwe sibo kiri Katonda yassa omukono gwe ku mirimo gyaffe activism yaffe sitwali naawe nga wano baiti batuyoledde mu UCC ontegeera nassa omukono gwe nakosa Prime 7 nayusa executive order ku mirimu gyammwe mbulirayo kanisa gye twagendamu oba kereziyo oba muzikiti nga tusabirira Katonda tuyambe eddembe lyaffe tulifune ng'Abanyarwanda mu Uganda no we fought abamu ne bagamba mugashumba oli radical extremist abantu gagashumba bagenda kukutta zine nsonga z'abantu tuzogerwako ne ngamba we must fight on finally Saabalwanyi n'ategeera ensonga eno kubanga successful baali bamulimba mbwe abantu bonna bamibwa national IDs ne passports they are not Ugandans kati naga simple you want to apply for national ID and a passport go where you hail from fune balwa yero C1 LC3 giso na RDC ago gemanyi ga Katonda so you do something Katonda na yes na kuyamba twagende wa Jacob Olanya ku nsonga yemu mugenzi kati ne tugende wa minister Jeje Odongo ku nsonga yemu ne tugende wa General Sale Gulu ku nsonga yemu ne tugende wa Right Honorable Anita Among nsonga yemu ne tugenda mu kakiiko ka Equal Opportunities Commission Uganda Human Rights Commission ensonga yaffe negenda ku floor ya parliament communication bwenzi kulaga eziri mu file z'abavandimwe weewuunya finally Yoweri Museveni n'agamba ensonga eno yali saagitegeera bulungi n'ateekako omukono gwe ku executive order zaali saala oba maanyi gaffe bikolwa byammwe maanyi gammwe okitegeera tebakulimba ne bw'onoosula mu kanisa ng'olekaana tiwaliwo kijja okukyuka mulamu bwo keera ku macopa kase don't despise jobs kino nkyogera nnyo omulimu gwonna gukole gukutuuse kuki ku mulala waliwo omuwala looya mukwano gwange finally yakkiriza amaze emyaka 4 talina mulimu yakkiriza kukola ki naŋŋamba nkubuulire bulijjo byogera mbi underestimating now I know kati ndi ready okuhasolinga omulimu bagukuba sente ntono okole gukutuuse ku mulala nagamba abaana b'e Makerere ennaku ezo okuba ne first class degree nga tolina mulimu eyo transcript yo ebeera nga bukedde omukadde olupapula lw'amawulire okusoma kuno kulina okukyusa obuki obulamu bwo okitegeera kirungi abaana abaseka batazi okikola ki okitegeera ate ku baana abawala it's worse kungu abasajja bajooga abakazi abaavu kubanga akumanyi amanyi tolina kyojja kukola tolina kiddako tolina kikola kiddako naye omusajja kasita amanya nti omukazi girlfriend wange ono ayinamu kasente
waliwo ka respect kakuwa bwe tubyogerako Gashumba abulaginga these are facts nti okoze kinene okujemesa abakyala abafumba eri abaami baabwe byoyogera ate n'okusesaki teri musajja ategeera tasobola kwempawalinga mukazi we kubanga Allah n'amala kujja mu nsi muno mukazi we agenda kusurviving on her own n'abaana bo bano baganda bo bonna bamwagala kubanga wooli baganda bo bennyini bayinza okukyukira mukazi we ne weewuunya singa abaafa basobola okukomawo ku ssaawa zino baligambye kino kiki you get it bakaze bamwe mu basupporting mukazi we omukwana nga badde alina kakabotiki ngaako mwongeremu akasente bw'aba badde alina omulimu nga gumusasula miliyoni emu mulwanire afune ogwongerako gwe gukola ogugwo bwana misusinga empowerment gy'omuwadde n'akola ebirala gwe wagukola ki wagukola nze siberanga kawo ninjemesa abakazi ate nze omukazi mbeera mbagamba ne bw'obanga gwe general manager wa bank eyo title yekoma ku gate bw'oyingira mu maka ga bbaawo gwe mukyala woono unfortunately abakyala abamu aleeta title kuki ku dining awo firimu wetandikira. Okay, good. Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 Adam Kungo gigang mwebala bagoberera tuli ku live ku TikTok nonya Adam Kungo oba Kungo Ali Mahad Adam ku TikTok jendi ndi live genda ku TikTok katiteka mweri nyali yange obononye Frank Gashumba again ku TikTok ojja kuba again nayo tulabulungiz live obononye Radio 4 Uganda he is also live there. Honorable Dr. Balamba hala kutumidde gambi kwali kuno goberera dankubira wono nga ndi kumpewo ne akutumidde gai kwali ugamba wereze sente by the yali tujjemu leero bakuyita kutya kukujjamu abaye babayita bukocha Dr. Balam tuocheyo leero ebyo kuyita doctor nga tukocha ati byakomi tuocheyo tuve wano nina general mugwe nakyala mu office ye a certified general ne mugamba general kiwa tasibula bantu oyina okusibulwa general ino kuba ne bando za oyina okuba ne bando mu drawer zo bande ye miliyoni emu eyobwebirize miliyoni 2.5 kati Bagashumba basubuza bando za miliyoni 5 yeye weta general obala wano oba nange Gashumba nsibula abantu tobala general tabala no ngamba kubala bandos kubobo manyi mwabatamanyi sente kambi babulire okay obwetane 5 buba ne bando ekola miliyoni 5 obwebiri buba ne bando ekola miliyoni 2 obo mutwalo buba ne bando ekola miliyoni 1 kati general tabala general talina kubala sente asikabu sadrowa nakwataka bando amafuta gago kati bala mu ulide you cannot be a doctor bala mu ulide ngatotuocha tebiriyo webale nnyo obaka butuse opulide bwekiba tuve wano nuza tumunonyeko simunonya ya ino tunonya general ino kunonya ba lieutenant be tawulidde ugamye tatulidde sisobola kugenda mu office ya minister notansibula oliko nale buki jeno anonya lieutenant ndairanga ntya mungu nze buli naku mbera ne miliyoni ya sente mu nsawo no mu koti kwenga bira abantu ebiri esatu Gashumba kusaza sikyafudde kakati osango kya Gashumba omuntu nga Gashumba ke kusaza sikyafudde ngasobola mu bugulya kyamisana era nze ne mu banka bamanyi mbasaba nnyo obwebiri obwetaano bwakuokya bantu sebajino basibula nawe kino kuba honorable minister honorable minister Dr. Balam owulidde title zino Katonda bwakuwa title eno eyina okuba n'ebigenderako ndoza tunagenda okuva wano siwe kiri nga tunagenda okuva wano nga buli kimu kiterere atuwe enamba za mobile enamba za fazimanyi nebino byo bayitanga ba doctor ba general ba honorable abaka butuse kiringanga nengenda mu maka g'omubaka nga kyayi mukalu tekulikalibwa kuba mubaka namunagani ekyo kiba kyewuunyisa birina okubeera nga bijjudde birya byokulya kiringanga bw'osikira kitaawo bw'afa oba maama wo n'afa n'osikira kitaawo kitegeeza obuvunaanyizibwa bwa kitaawo bwonna obukoze eki olina okusolovinga ebizibu bya kitaawo kyava yakuwa obuki obuvunaanyizibwa bwo actually waliwo omusirikale omu yaŋŋamba hize kano nti bw'ogendanga mu ofiisi za general n'atasolovinga bizibu byammwe he ceases to be a general then taba general general alina okuba nga asolovinga ebizibu byaki okay good webale twagala ku Johnson but nga tugenda waliwo yagaa nti yakulaba last week era in fact kankyogere bamita Ashraf Kajiri ali mityana yagaa yakulaba nga oli mu studio last week but the other week I don't know ngozina amazina era nanga nti kungu ke kasera nange mpase
nagamba mwami Gashumba ennaku zino musanyufu ekigenze wala balowooza it's courtesy of Malaika n'okuba nti wawasa ekikulu si kuwasa nani gwowasizza teri muntu ampadde emirembe nga Malaika oyo neyogera ku muzindo olinse kubulire bulungi sorry ekikulu si essanyu lino lye tulaba erisuuse litali lya bulijjo ekikulu si kuwasa naye ani gwowasizza so kituufu with someone you're going to live with for the rest of your life you have to be very 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 careful ye muntu gwolaba ekiro nga tonnaba kwebaka era gwolaba ku makya okitegeera so bwobanga ogenda okuwasa olina okwegendereza take your time omukazi ono alina okuba nga aleeta emirembe gy'oli nga nange muwa emirembe ate all over the world studies ziraga nti abantu abalivinze single life tebatendenga kuwangaala wetaaga that social companionship omuntu gwe munyumya naye every day ate omukazi ono gwowasizza mulina dream yemu bigenderero ne birooto ekirala ayina famire mwava omuwala bw'aba talina famire mwava nga tatya kuswala oyo towasanga okuswala no bibiri okuswala kigambo ekyo Bishop Dungu yakyogera okuswala okuswalira okuswala neki nja kifuna bigambo ebiri byagala nnyo olya omuntu ataswala aba mubi nnyo so ono mutuufu akanti essanyu lyalaba it's courtesy of the decision you took no yes Malaika andeetedde emirembe mingi mu bulamu bwange nigize n'ebintu bingi nalaba ne muwalawo to be honest nalaba ne muwalawo Shira the other day yabadde alina interview gyakola she was shocked okulaba mu studio yagambye mbu she saw you dancing for over 15 minutes nagamba you see daddy yatukuza oli yali mukambwe ebitagambika naga yakule ne yeewunya nalabanga ozina amazina ngoli musanyufu something she had never seen before mugwe kakati Shira ontwalako ddi mu mezo toyisaamu mulimo gwonna maaso omulimu ne bwe guba mujama ne bwe guba guvaamu olusu gukole gukuwa akasente teri muntu respectinga mwavu teri mwavu ajja kgenda mu bwakabaka bwa Katonda kubanga buli muze omubi guli ku mwavu omwavu ekirowoozo kye teri akiwuliriza mu meeting omwavu tateesa mu meeting za waka asinga mu sente ne bw'aba ali Germany oba ali mu America oba ali wa omuntu n'afa mu family balina omulinda abeerewo ng'aziika era nkiddamu teri miracle zikolebwa bano gino emiyaayo gi prophets taliyo tekiriyo simanya baaposo tebiriyo singa bano baaposo baali bakola miracles oba prophets baali badde tebabajjaako kimu kya 10 bo bennyini baali badde bazeekolera ne ssente bazijjamu mmwe kino nkibagamba tebakulimba ti olisula mu kkanisa nekikuwa obugagga buva mu bukujjukujju kola nnyo nakuddayo wammwe gye muzaalibwa emikisa giva waka kino nkibagamba ndayira nga ntya Mungu emikisa gyonna egitubeezaawo gye tutambula nagyo giva waka gye tuzaalibwa oba maama waakyali ku nsi kuno oba taata waakyali ku nsi kuno ddayo kkobeereko naye weekend osuleko naye mu kisenge mu abaana abawala bw'oba olina challenges ennyingi ddayo wa maama wo osule naye mu kisenge omubulire ebizibu byo akusabira akuteekeko emikono si gino emiyaayu simanya ba prophet simanya ba apostle miyaayu gyennyini egiwedde emiki emirimu nze Gashumba nze mbibagambye bw'oba oli prophet oba oli apostle jangu onzita ekiro kya leero I don't care siri ku radio 4 kusanyusa muntu ndi ku radio 4 kwa awakeninga bantu kwekkiririzaamu okitegedde bw'oba oyagala kusanyusa bantu tondeetanga wano nze sijja wano kusanyusa bantu tobatidde abasumba siina musumba n'omugwe ntya nti omuntu omu ku nsi kuno ye Allah ntya Katonda yekka bw'oba tojjaayo njuba ku makya toleeta mwezi kiro toyina kyoli kino kankibagambe nkiddamu bw'oba tojjaayo njuba towanirira ggulu eryo you are nobody you are like any other person nabano be mulaba balina emizinga bonna be bamu
kino kibagamba abatambula n'abasirikale aba kobere n'emizinga egikuba ennyonyi Gaddafi yabiina Gaddafi bwe yafa enjuba teyavaayo Saddam bwe yafa enjuba teyavaayo alonda bwe yafa enjuba teyavaayo Kazini bwe yafa enjuba teyavaayo oyita ojoka ennyonyi bwe yagwa enjuba teyavaayo ebyo byonna byabwereere wansi w'eggulu lino omuntu alyogo eyatonda ebibira ensozi emigga ensolo enkambwe n'ez'ekisa oyo gwayita Katonda Katonda abaddewo nga nagina emiyayo gy'aba prophets teginaba kujja ekigambo si kinene nnyo tuuze nti abasajja ba Katonda goli musajja waki goli prophet goli musajja waki nze Adam kungu successful mukkiriza abantu bano okulimba abantu tyesaala zokka zisobola okukyusa obulamu bw'abantu tekiriyo wake up every morning say a prayer go and hustle Bible yatugamba Katonda ajja kuteeka omukisa ku mikono gyo emikono gyange emirimu gyenkola Katonda gya blessing singa essaala zaali zikyusa continents Africa yali badde nga Europe naye buli kintu ekibi kiri mu Africa endwadde amazzi ge tunywa enjala byonna biri mu Africa ffe tusinga amakanisa n'okusaba n'okusula mu makanisa twabalako okuva egayaza okutuuka Kalwerere twabalawo churches 48 wow from gayaza yes tebasobola kusabira wamu tekiri nze nsiba mbagamba oba miracles gye ziri oba ba prophet bawonya abantu lwaki ono prophet aliranye Mulago hospital tagenda Mulago nawonya abalwadde ba cancer n'abalwadde ba sirimu ogamba ona aliranye we bakolera kesi z'abafu kesi za ongambo kyanti owonya abalwadde ng'ate neibawo atunda kesi z'abafu that's bogus kuchitegeera abasumba tebawonya bantu teri musumba awonya muntu gasiya teri musumba awonya muntu mbere nabo kunyonya every day nga bagenda Dubai kujjanjabibwa ngenda kunyumiza story era we tulaga lwaki mwino bojjanjabwanga bokeberanga mu Dubai eri mugenda ko ne muddala nali ne prophet yomu mu Dubai eri mu Dubai yawo so kakati oba awonya obulwadde lwaki yewonya oba prophet awonya obulwadde oba aposa awonya obulwadde lwaki bambala reading glasses basooka bawonya amaaso gaabwe Bible nga tuwetaga reading glasses like gasumba to read. Are you saying there is no healing in the church? Teriyo. There is no healing. Teriyo. To heal kwe kuwonya. Teriyo. Mbuuza lwaki ndagayo abo ba prophet simanya ba apostle bwalwala tagenda mu ddwaliro agenda mu kereziya mu kanisa n'asabirwa n'awona siridda ku radio kuno bwe mukulaga mundage ti apostle gundi muyayu prophet gundi bwe gulwala bagusabira abasabize mu kanisa nagwo gugenda mu ddwaliro temukkiriza bantu bano kulimba abantu era president Kagama we mwebalize nnyo successful balimbi abantu nti essala zokka zikyusa obulamu bw'omuntu tekiriyo lubale embeera nga n'embiro kwotadde you must wake up every morning to hustle. Monday bwegana gezaako Tuesday bwegana gezaako Wednesday bwegana gezaako Thursday bwegana gezaako Friday weekend bwegana gezaako ekola ki eddako todda ku kimu Bill Gates asabirawa simanyi oba asaba n'okusaba Elon Musk asabirawa Warren Buffett asabirawa wava munna asabirawa Museveni dirwa mulaba mu kanisa era agende ku Easter na Christmas gwomusinga omukisa mu Uganda muno yasinga omukisa mu Uganda Mwami 7 yes teri muntu alina mukisa nga Museveni taliyo atasula mu church asulayo ddi church ye ekisozi mudewa mwe ate banaga nti bawunya ne mukenenya gasiya era mbawulira tuwonya sirimu bano ba pastor ba prophets bani mu covid bayambalanga masiki mmeka beteeka ngo mask buli kaseera buli wabadde yes covid aliko butamukwata webale nnyo nesanyusa abaana bangi batandise okubuuka so oli mukubuusa oli ku mission kubuusa kusisimula bannayuganda ogenda gwa bantu makanisa g'abasajja awulya makanisa g'abaki g'abasajja si ga Katonda twanoonyerezaako zino zonna church zemula mu Kampala zonna their companies limited by guarantee atandika church as a personal company yes Israeli basabaddi mukimanyi mu Israeli it's only 12% of believing mu Yesu 12% the rest of believing mu ebi ni abantu munonekedera mu okitwala ng'okitwalawo
twala nkwadde twala prophet baba yagala mmoloka mugisonda gwe oba n'ekizibu tukusabire gwe bwoba n'ekizibu tusaba ye bw'aba ayagala emmotoka nga musumba waffe yeetaagayo emmotoka leeta kyolina kyabiri ebyo naawe kasaba tugamba nti nawe towa kimu kya 10 mu kanisa n'empanika bwetogoberera bayibuli ndayiranga ntya Allah siwangako kimu kya 10 bwe ndi kiwandi gwe eddalu sisobola kuba kimu kya 10 kiwani si kya Katonda boogera ddi ne Katonda bakimuwe bandaga akawunti ya Katonda mu Barclays mu Abusa mu Stanbic mu Standard Chartered mu UBA Bank we manziteeka sikiwa nyamba abanaku eddiini kuyamba banaku it's humanity ubuntu actually zine dini zonna nga tezina bakujja mu Africa twalina eddiini gye bayita obuntu bulamu nyina ekizibu kunguno nyamba olina ekizibu n'enkukola ki nyamba yes bwe buntu yes eddiini esinga kwagalana owulira Yesu yali agenda mu ggulu bamubuuza tulekera wakati mwagalanenga tabagamba ngo muwe kimwe ky'ekkumi balaba ono batambula n'abakuuma abasumba mu maaso mabegayina alina baana bayina emundu bwezi bayina ne pike machine guns kati gwaina amafuta pike machine gun yaje kutambulira kibasanga mu wadakenkana Uganda bali bamugambe mbu fibroids binene nnyo simanya biweza grams ebizimba nenga temuli tebasanga mu wadakenkana bala byeki bagala kubba ne bakola ko operation nga bali basanze go bakira batya gobba bayini bakita batya chumi ya yimbe ki gokute gobba so abaso bafuse babbi sibonna muno mulimu abasawo abali kankusese mulimu abasawo abali exemplary nesinga wegendeza bebe emyaka emikulu alright bonga bayingira mu busawo nga calling abafaza abo bala mu Catholic Church it's a calling kuserving humanity kankubuze omanyi the richest religious institution monsiona richest religious institution Catholic yes nekusese ate shocking it's the richest religious institution monsiona but it has the poorest servants beba faza achitegede kubira mukama engaleza amanyi baba chitegede Catholic Church kye kitongole ky'obwana ddiini ekisinga obugagga mu nsi yonna naye ate abaweereza baakyo be bakyasinza obwavu bwe bafaaza why because basavinga humanity Katonda giri emiyayu gyammwe ate jjo migagga nnyo okusinga the institutions oba bakitegedde abantu it's a calling it's a calling kuyitibwa abasomesa bedda it was a calling abasirikale bedda it was a calling sibana batulide ensimbi bagenda wejjuse wa Bishop Jumba Bishop Jumba taliwo okugamba nti tewaliyo ggulu yejebbye nakasoza agensaba mwami Gashumba agende wa Bishop Jumba yejjuse okugamba nti tewaliyo ggulu Bishop Jumba oyine namba ya Bishop Jumba gomujega gwe limwepankireyo nekendeza kubuka mwami Gashumba sebo nkulere bana Uganda betaga omukono gw'ekyuma anatereza Uganda ina okuteeka mu mukono gw'ekyuma okay akambuze nzayogedde ekyo n'ababba obululu ani mubi ababba obululu nzayogedde ekyo n'abatemu ani mubi abatembe babi nzayogedde ekyo ne rapist amulisa maanyi ani mubi nzayogedde ekyo neki n'abanyaze eggwanga lino abatubbye be babye nnyo Victoria University ngo training akutita chichi bange ba recordings somewhere abadde Masaka wabirabye okundi coding akutia mbu obadde ku moto kuba no isa wabirabye kambuze wali wabizijukiza wanaga mwami Gashumba ya walabise obanga abantu bali mu jam go no n'abasirikale simanyize byabaddewa kasiri eggwanga yatugamba mu nsi ebintu nga bikola so abnormal gobo bikola normal gobera so abnormal kasajja fitina yebatwala balina kasajja ku mutima kasajja abantu bayona balina fitina kati kankubuzeemu nalabye mulumba wakabe nalemba bawadde milioni 10 ekisoka milioni 10 tebana bazibawo bakaba wakabiri kambabuze mwenna boogera ani yaliganye sente zo ngali kyankwanzi niwo batuli kyankwanzi twogere ekirala ababaka ju mwe abasabanga sente mu bululu njagala mundagayo omubaka talina amabanja ga bululu kungoli munnamawulire mumbulire
buli omu ali mu mabanja gaki ga kalulu omanyi sente gye baziwanga abalonzi ne mbukola bwa associations omwaka nakuwa sente omwana wo n'alwala omwaka nakuwa sente mukyala we n'afiisa omwaka nakuwa sente n'owasa omwaka nakuwa sente azijjawa asooka kwesasula kasatuka mu parliament act me bali bawadde buli omu 1 billion zivaawa babajjemu ejjooga eryo babeebazaaki kankubuzemu ekibuuzo ekibuuzo kiri nti bano balina moral authority okriticizing ababaka bannayuganda mwe mwazisabanga ani yabalonda bannayuganda bantu mundageyo omubaka ali awo nga si mwe mwamulonda bamulonda naye nga ate amazina bawayo kantu nga bakamusabye kati basirike ababaka basinga amayumba ababaka basinga ebyapa by'abakitaabwe so bali mu kwekubako nfuufu si nfuufu kungutu let's get serious kungunze gino emyaka gyendiko siri mu kusaaga wasinga ekibanja ettaka lya kitaawo ogende mu parliament Manerenda wamugamba nyina okusasula by the 15th of April nga 17 naga munnange sente zikulemye ngenda kulanga ettaka ngoli kyankwanza okola ki bwezifuna okuba mu ngalo temwefuna abatuukirivu omanyi mwefuna abatuukirivu makanisa mu kereziya nemwefuna abatuukirivu okay but abantu kyebadde so much concerned about nti zivaawa where does this money come from ziva mu government yamu zamuwa musolo yes. agomawulire lwasosozi gaba Yoweri Museveni agomawulire so nenfunamu kinza nyini kuwa musolo gogugo gwa kulonda goli myaka 5 londa goli myaka 5 kolaki nabagamba ene mukama nyongera obulamu bwongere ne president Museveni nabagamba wano nti buli myaka 5 omuntu afuna akaluye muntu akoze alondeddwa gwalonzo yongera kuba munna omulonzo olimbwa oyina kuyigga fedda mu kyalo twayiganga nga tuli baana bato nga bwe mukwata kye mukutte embwa erira ku lubalaza bagiwa birenge na mitwe mwenga muli ku dining mulya ekyo mukimanyi mwe muli bayizzi ogwamwe gwa kuyigga abali abalala ababaka benale mu jo bebazaaki baba mazemo jogo balire ddala ogende bakakuwa so balire ddala toyina busobozi bulina ani yavotinza utusemuju babaka balonzi ba Angola ani yavotinza utulukwago babaka bantu balonzi be TZ nedda na lukwago bamvotiza ne baleta ono engineer Ronald bali mwezo akwate mu kintu nkubuziza ayalieko semuju nganda abaleta performing well very well lukwaga bada performing bulungi kankubuze especially ku nsonga z'abantu ani voting out banna Kampala banna TZ nzira mu bulungi banna Kampala tenga banna Uganda ababaka benalemu ate sibenalemu bokka n'aba opposition bonna abo bolaba they are my friends go bado chimanyi tedeni mukwano gwange no I didn't know I have many friends in Nup actually amawulire ago begatandise okutambula nakubidde omu ku bakulembeze ba Nup kubanga ennaku zino mwegendeeza amawulire nakikonfaminga nangamba kituufu era ne yatukoze eki yatufuddeko owulira gobadde okimanyi nti mukwano gwange so n'ababaka bonna aba opposition banatuuka mu parliament bagenda osooka okukola okimanyi kwesasula ontegera ndowooza kubanga sente baziwamwe mu bululu kati bagume mugume mugumire ddala myaka 5 muddemu mukoleki mulonde era balye kati ulira ono atandika wano okwekalakaasa nga abasuumuzi batugoba mu kibuga